Bali bakusalidde gwa Kalabba. Gwa kwanikibwa Kalabba nga nange naliyo ne batta. Nkyenda mwendo mwezi gw'okuna era president we yakoma okutta abantu. Kyenebaza Katonda nti ku luno ffe Museveni yatusumulula nga tewaliwo n'omu gwe wanise Kalabba. President yatusumulula nga tewali n'omu gwakoze eki gwatadde Kalabba era ba kwolo file zaali 174 nga zonna zisibiddwa emyaka 22 nga naye yange mwe yagendera. Power FM yaleta abayimbi ba Bobby Wine abo bakabaya sala zawedde awo kolo omanya nga baba bagenda kuleta abayimbe bajjayo n'abasiba banyo okuyimba ne mujja ne mulapinga so vibe yo kuyimba najitandikira mu komera. Yeah, this is Two Eyes on Me King Rapa Kawono from Desro eyawona Kalabba kati nakomyewo ndi munsi yange neyagala. Yeah, buli musango gwonna komera n'atakoze musango komera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera bemuwamba bangi mu makomera bakola ki okubawamba ne mubakuba mmwe ne mubasiba ne mubalemesa ensi yaabwe. King Rapa Katonda yatonda ensi yaffe natuteeka mu nsi yaffe naye mmwe abantu baffe lwaki mutulemesa ensi yaffe bangi mwenno bemuwambye n'abalala mmwe ne mubatta abalala mbali mu makomera mwabasiba tebalina misango abazadde bangi bakaaba abaana abangi bakaaba abakyala abangi bakaaba walaala tetulina mirembe buli musango gwonna komera n'atakoze musango komera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera bemuwamba bangi mu makomera bakola ki lekeraawo akayimba nga kakambwe waliyo n'akalaba kayita nfundisha nsomesa ko kaleke kano kempulidde nawe otiddemukko bwe batyo babagana okubenye oluyimba lwange nga mugamba nti oluyimba lwange telulina gye lwewunzikidde naawo kamu n'akiddagala oluyimba tunalukuba luno mwe mumanyi era mwalugana dde okuva we nalufulumya mwagana oddukuba gwe mukomera n'ennyimba ze walowoozaako okuyimba n'oteekamu n'ebino anti bansibira bwereere saakola musango naye nze nayimba kituufu ekiriyo olwaleero okero yakola omusango ne bamukwata ali mu kkomera olw'ebyo bye bamuvunaana naye oyinza okwesanga enkya nga bamutadde abantu bangi be tubadde nabo mu kondeemu ne babatta nga tebakola misango ate n'osanga oluusi eyagukola nga tebamusse. Bannaffe aba Modern ne Nile bakola butto bakola sabbuuni bakola eŋŋano bakola ebintu bingi so Modern ne Nile byebintu byemba mukozesa mu maduuka mu ebiri obutto wa Modern omulengera Modern mulaba so naye abachapati temugana okukozesa ebintu bya Modern. Waliwo omuntu mukwano gwange yamundeeterako nangamba nti gwe mba nkozesanga kwegamba tasigala mu kyakulya nti obanga omutadde mu mandaazi mbw abeeremu mungi yaggweramu ddala kye namwagalako bonna abakola snacks byonna mwenna banange buto Modern yasinga. Airtel Extreme Unlimited Internet just got better. Paying for an Extreme Unlimited Internet connection now comes with free data, SMS plus voice minutes to call and text across networks for the Muganga who pays the monthly bill. Dial *125# or call 125 today to upgrade to an unlimited uncapped Airtel Internet experience. Airtel. Nze lujja banyabo ne basebo abatugoberera okwetolola ensi yonna tukomyewo mu programu yaffe we tunyumya emboozi z'amakomera oba we twogerako ne bannaffe ababeera bavudde mabega w'emitayimbwa ekkomera kyekya kye baliyita ng'oggyeko emabega w'emitayimbwa akaduukulu kabano ka poliisi nedda kati mbuze ekogga mu mbuze ekogga kubanga era buli gwe batwala mu kkomera alina okukogga ne bw'oba munene otya olina okukogga. Wagenda wenkana woti? Nze nali mutonga era ndi muweewufu era bwe natuukayo ne mpewukira ddala nawewukira ddala okusinzi nenfuuka mutono yayingira ne kira 5 natuuka ku 3. Soko babuuzeeko tutandikiraawo. Amanya n'eddoboozi bampita Ayiga Jackson nenga ag'okuyimba bampita Two Eyes on Me boboneetaza okunsakingako ku YouTube osachinga Two Eyes on Me. Mbalamusizza nnyo mwenna Abannayuganda abampulira abandaba wano n'abali ebweru n'abali mu Uganda n'abali mu nsi yonna mbalamusizza nnyo Mukama abankumire era bampera omukisa. Amanya gange gego King Rapa Two Eyes on Me oba Ayiga Jackson ge manya gange amatuufu okuva waka. Yes sir. Bagamba ova mu kkomera
omuntu ayiganye eddiini awo tuba tutandikira kuba mpulidde ne mukubabuuzaako wagambye dda nti mukama waffe katonda biki bwe kiri okay abantu lwaki bayiga eddiini mu kkomera nti obudde bwonna obusinga babumala nga tebalina kye bakola okusalawo okudda eri katonda basobole abamu abajja nga bakyamu katonda asobole bakyusa emitima gyabwe basobole okuddayo ebweru nga basobole okunywera mu society essebo so kati ensonga lwaki nti ekyokubiri nti waliwo omuntu kati like nganze gwe baali basalidde ogw'okuwanikibwa kalabba mu kondemu oba tolima oba tolina kintu kyonna kyokola okujjako okuzanya emizannyo ng'egyo bw'oba ogumanye nga chess kubanze nazanyanga nnyo chess oba volleyball kati bw'ova ku ebyo ekisigadde kibeera kya kusoma bayibuli kubanze bayibuli nagisoma nenjikyusa nenjimalako emirundi egiwera 10 nenfuna certificate 5 eza Bible study ng'abantu abajjanga okutusomesa eddiini bavanga eno bweru era tubeebaza mwenna abasumba abapasita baani pasita Bugembe mwebale nnyo okujjanga okutuzaamu amaanyi mu kkomera nze sikyali mu kkomera okuzzaamu abo abali mu kkomera amaanyi era ensonga lwaki ndi wano Mukama Katonda yankyusa amiina kulikirayo ddala navuddeyo Mukama w'amaanyi emyaka gibadde meka mu kkomera 25 bankwata 97 bakwata omwaka gwa 1997 sebo kati bwembanga nvuddeyo 22 Desemba gwe bankwatiramu era jejo gyenyini emyaka 25 gyemba mmazeeyo sebo Yesabo. Emyaka nga gibadde mingi mu kkomera. Emyaka gibadde mingi olw'ensonga nti okusinziira ku musango gwe banteekako bo emyaka egyo nali nina okugikola naye nga kyeneebaza Katonda nti yankwatirako singa si Katonda gy'emyaka nandifiiriddeyo naye Katonda naye yankuba mu ttooki n'alaba nga saza musango y'ensonga lwaki njogera wano naawe. Bakuteekako musango ki? Banteekako musango gwa mada. Mada kutta muntu. Byajja bitya? Kati enzija gye byajjamu byali bwe bitinze nali nkolera awo ku Cheyune and Brothers enakulabye ndoza nkimanyi mumanyi waawo kulawo ndabawutwawo. So kati wali onowo mukwano gwange yali ayagala okujja okuyiga naye okanika. Kati bwayagala okuyiga okujja okanika ngeri nze gye nali musooseeyo nange ne mugamba okay nja kukola kibakana abakatuusa akaseera nja kujja nkulabe tujje Kampala tulabe engeri kijono kikwasaganyamu. Kati engeri gye yajjanga emirundi gyali mitono nnyo gye yajjanga nansinkana almost oba ebiri bwe byatyawe mbaseera biddeemu. Kati akaseera katuuka n'angamba ngendeko ewuwe era kati nze ne mugamba olunaku lw'engenda okujja eyo ate era lwenja okukola ki lwenja okukuleeta tukole ki ogende olabe nga okikwasaganya ekyokuyiga okukanika. Kama olunaku lwatuuka naye n'angamba nti naye nyinza bw'onooba oze oyinza okunsanga nga ninako wenkoze eki wendaze nandaga ebisumuzo we nina okukola ki okubisanga. Era bwe natuukayo nasanga ekyo kyennyini kye yali aŋŋamba kye nasanga nga takola ki nga taliiwo nenzigulawo nengenda nenzigyawo ebisumulizo we yali aŋŋambye nenzigulawo nenyingira mu nnyumba. Nali nakayingira mu nnyumba ndooza nga nakatuula mu ntebe wente nga sinnawezaamu ndooza na ddakiika ziwera. Nagenda okulaba poliisi esazeeko tuula wansi nga n'emigere kwegiri n'erinnyo lyange lino lyali ligenze lino era bankuba kigala kya mmundu lino lyolaba lino. Nga banteeka kumpi ngwawo bambuuza gwe gundi nti nze bampita gundi ate ekyaddirira nga bamaze okunteeka kumpi ngokunteeka kabangali yaabwe nga banvuga nga bantwala ku poliisi bantambuza poliisi uyo Wandegeya uyo Jinja Road uyo Wodi Kampala banzijayo bakaseera katuuse bantwala mu kooti banvuna nga sinaba kutuuka mu kooti waliwo kyensude omanye nomboozi mpanvu muganda wange era simanyi nti nomusobolo gimalayo tujja gifuna mu bitundutundu. So kati kyeneerabiddemu bwe nali ewandegeya ku poliisi bankozesa statement bampita okunkozesa statement ne kati engeri bye baali baŋŋamba nga sibitegeera bulungi nga naawe bakaseera ako kendimu nga seetegeera nze ngolaba natuuka osibwa ngamba nti ovunaanibwa omusango gw'okutta omuntu nawuliranga kwegamba nga nze gobasse
era nazirikirawo ne basooka ne bantwalako mu ddwaliro oluvannyuma lw'ennaku 3 nga ndi ku kitanda bansibye empingu era bwe nava ku kitanda ne banzi nga bo balaba mponye ne banziza ku poliisi ekyaddirira enkeera ne bantwala mu kooti ne bansomera omusango ogw'okutta omuntu gwe baŋŋamba okutta simumanyi ne ku kitundu gye baŋŋamba gye bamutidde teri amanyi era y'ensonga lwaki Katonda yalabanga ddala saakola musango byonna nkyabikunyumiza nanzija kalabba kati awo taata obulamu bwange bwe natuuka mu kooti ne bansomera omusango wendabira nti ddala ensingi tadde bwe bansomera omusango ne baŋŋamba naye omusango guno tokkirizibwa kweyogerako ojjako kweyogerako oluvannyuma lw'ennaku 365 ebiseera ebyo nga omusibe bwe bakwata ku misango gwa mada treason kidnapping emisango egyo eminene criminal case ng'omala kukola ennaku 365 n'olyoka bakuyita mu high court ate n'ogenda n'otandika okuwoza omusango ogwo. Bino byonna bya 9 ebyo byonna bye nkugamba bya 9 nga tewayiseeko mwaka mulala gwonna. Nankulayo wakyaliwo roundabout ogitegedde bulungi bino byonna round zino zonna roundabout nedde nakulabye saagirekawo nedda ssebo kwegamba enkola gye bagikozeemu si bwe nagireka kati saano waliwo bitaala naye kyeŋŋamba mu myaka giri emabega walingawo roundabout kati nga lino likka wansi Makerere lino lidda Kasubi lino lingenda Mmengo lino liyita wansi Balintuma bwetoloozi so kaakati muganda wange ogwo omwaka gwenjogereramu era gwe natandikiramu okubonaabona n'obulamu bw'ensi eno mpaka omwaka gwenvudde mu kkomera. Kyenjagala okumanya gwe mu kuteebereza kwoba woza ogoberera keesi eno keesi ya Madda ekwekuusaako etya wajja otya okugwa mu katego k'okubeerako keesi ya Madda? Ekyo ngenda kikubuulira bulungi nnyo ate nga bwe nkikugamba bwe kiri mu bulambulukufu bwakyo era nga kituufu. Olwaleero poliisi bw'ebanga ebadde eyina omuntu gwenoonya nekusanga oba kale nze si bwe kyali naye nkuleetera kyakulabirako ne omuntu oyo naye nga temulaba naye nekusanga nesanga oyo gwatera okutambula naye obadde okimanyi nti bamukwata kati nze poliisi yo enzejja gye yajjamu ng'eyagala oli gwe yali ayagala kuba bakizuula ddala oluvannyuma ng'olwo ate mmaze n'okusibwa bwejja omuntu yo tebagibuulira muntu ki gwe yina kukwata wabula bagigamba nti omuntu yakoze omusango bwati ne bwati abeera wali kati nze ngwa mu mbi z'omusajja oba ye yakola ekikolwa ekyo oba si ye yakikola Katonda ansaasire simanyi nze mba naakatuuka mu Nankani nga bwe nkugambye mu nnyumba ne bankwata kitegeeza nti poliisi yakitwala nti nno yenze yesebo bwentyo bwengwa mu struggle eyo muganda wa kati oli gye wali okyadde ye bamukwata teyaddamu nakulabikako era ntuuse nakuva mu kkomera nga siina na contact ye kubanga ebiseera ebyo ekisooka nti tewaaliwo amasimu gafuluma 93 naye gaali tegannabakwala mu bantu kati nga sisobola kugamba nti noba ali wano oba nsobola okwogera n'omuntu okuba nali siina muntu we yenna gwe mmanyi yesebo mpozi afulumye mu kkomera yoyo gwe baba talina musango oba gwobeera wasaavinze busaavinzi ekiseera kye baakusalira n'oba nga wateereddwa. Kaakati mu kkomera wabeerayo abasibe ba mirundi ndooza nga 3 oba 4 kati wabeerayo oyo gwe basalidde azze nga bamusalidde oba bamusalidde mwaka nga yatuuse mu kkooti omusango n'agukkiriza. Egyo emisango ebiseera ebisinga gibeera buno obusango obutono naye kaakati gino eminene toyina ne bw'ogukkiriza tebakusalira. So kati okuva kwange sinze nzekka wabula n'omusibe omulala yenna nze oluvannyuma lw'emyaka 25 gye namala mu kkomera enva gye navaayo nti bwe mmala okuwandiikira pulezidenti ebbaluwa bagiyita patisoni nga nsaba ekisonyiwo olwa Katonda wange gwe nayina eyagendera ku patisoni eyo ng'egenda wa pulezidenti ddala n'asanga ye mwennyini ddala nga kituufu akakiiko ke akanoonyereza ku buzzi bw'emisango ku basibe abali mu kondeemu era kuba be babikola
ne bakirabanga ddala kituufu nze bwe bagenda okunoonyereza omusango gye gwaddizibwa newaka wenva ebiseera ebyo basanga nga nze sirina musango gwonna era sirina muntu yenna gwe nali nvumyeko yadde okutwala ekikajjo ky'omuntu. Kati eyo ssebo pulezidenti bw'oba ova Kalabba tajja kugamba nti nkusonyiye. Okusonyiwa kwe mpozi ng'obadde omaze emyaka 2 ng'ogikoze ne giggwako. Kati eyo bagiyita presidential pardon. Kati pulezidenti bw'akujja ku Kalabba osibwa emyaka ameka? 2. Kati ate nze banyigiriza batya nti abasiba abalala obusibe bwe babasiba bayinza kale okusiba omwaka n'okola emyezi 8 oba kusiba emyaka 2 n'okola emyaka 13 n'emyezi 8 naye nze nasibwa kapeti emyaka 2 nga sigiddwako olunaku n'olumu awo wengattirako giri 5 gye namala ku limandi nga tebanansindika mu kondeemu. So kati yeeyo envaayo yange okuva ku Kalabba n'enzira okusavinga ekibonerezo kya myaka ameka 2 era bwe nagimaze yene ebbaluwa gye bampa ng'omazeeko obusibe yeeyo gye bakuwa eno ya covid nagifunira era mu kkomera awo obusibe nabumalira mu kkomera ly'Emityana. Kati yeeyo ebbaluwa gye bakuwa ssebo yessebo. Kakati njagala tutudde ku mbeera ya Kalabba. Baali bakusalidde gwa Kalabba? Gwakuwanikibwa Kalabba. Baali bansalidde gwakuwanikibwa Kalabba era nfinzaireyo banziike eyo teri kudda mu muntu wange kuddamu kundabako. Era omuntu gwe basitidde Kalabba omuntu wetamufuna. Gwe bakuzika ku ttaka lya prison. Ku ttaka lya government era prison. Naye nga waliyo we basalira Kalabba ne babatta. Ate lwaki nga nange naliyo ne batta. 9 omwezi gw'okuna kinoonyerezeeko ekirungi kati muli ku mitimbagano nze mbisanze busanzi sibitegera na bitegeera. Ojja kulaba nga ddala 9 era pulezidenti we yakoma okutta abantu era tebamuwaayiriza. Naye nga Kalabba kakyaliwo era nsaba pulezidenti ow'ekitiibwa Kalabba abasibe baddiremu mukama wange yadde bakola emisango naye nga waliyo n'abatagikola Kalabba kaviirewo ddala abo abaliyo basibe obusibe Kalabba kaveewo kyensaba pulezidenti. Kati bakujja batya Kalabba awo wenjagala awo? Kati okunzija kwange Kalabba leka nawo kyo nkikunnyonnyole bulungi nti pulezidenti kana akakiiko kenkugambye aka prerogative of mercy akanoonyereza ku nsonga z'abasibe ba kondeemu. Kati bwe baba bamaze okunoonyereza ku basibe abo abamazeeyo kkooti abalindiridde okuwanikibwa batandika bwe bati kankumenyeremenyeremu mu bumpimpi. Kati gwe bw'omala okuwandiika petition egende wa pulezidenti ng'omusaba ekisonyiwo ebbaluwa bw'eva ewa Antony General etuukira mu kimu ofiisi y'ako akakiiko aka prerogative of mercy katulako bamemba 12. Kati batandika bakwasa fayiro ezo zonna ez'abasibe bonna abakoze eki be bajje mu kondeemu abasaba ekisonyi wa pulezidenti abawandiikidde pulezidenti. Kati ebbaluwa ezo bamala akakiiko ako bwe kamala oziyisaamu ate kikakattako gavumenti okubawa ssente bagende buli kitundu omuntu gye yaddiza omusango oba gye bagamba nti yaddiza omusango oba wano mu Uganda amafuta gabeerawo ne bagenda. Kati kangeze bagenze ewange ku kitundu kwenzaalibwa taata wange kwali maama wange kwali kale kwemanyikiddwa. Kati bwe batuukayo babuuza omuntu ono gundi amanya John Mukasa mumumanyi nti omuntu oyo tumumanyi. Olugiranga bagamba nti omuntu oyo tubale twagala musumulula naye yeeyisa atya pulezidenti ayagala musumulula. Kati bwe bageza ne bakomba mu ttama ne bagamba bana omuntu oyo yatta gundi yabba gundi yako naye omuntu oyo mbadde tubali tumanyi bamutta. Awo gwe bawandiikako kalaamu myufu gwogenda Kalabba mateeka olina okgenda Kalabba. Kati bwe basanga omuntu nga ne babuuza abantu nga bakaaba bukaabi bannange mutusonyiwe omuntu oyo teyakola musango bamuwaayiriza neyakola omusango ali eri biki awo gwe bawandiikako bulupeni manya gwogenda ku myaka ameka 2. Kyeneebaza Katonda nti ku luno ffe Museveni yatusumulula nga tewaliwo n'omu gwawanise Kalabba. Pulezidenti yatusumulula nga tewali n'omu gwakoze eki gwatadde Kalabba era ba kwolo fayiro zaali 174 nga zonna zisibiddwa emyaka 22 nga naye yange mwe yagendera. Kati bwe ntyo bwe nava Kalabba. Kitegeeza
ku kalabba bakujjako mu 99 nedda ssebo ku kalabba nvuddeyo ate 29 mwezi gwa 11 29 mwezi gwa 11 na ku 13 bakugira kalabba nvira kalabba bakuzaayo bansiba myaka kati ngenda ku myaka 2 eginsibiddwa eja president yesebo kati ogisavinze 2 ne jiggwako serving ebbaluwa yino ne kamisona general Manyi Johnson byabasajja amanyi n'oyo omwogezi wa prison Frank Bayine nayingira prison ekigo gye ntandikira okubonaabona nga kamisona general Johnson byabasajja nga ye OC ono Frank Bayine nga yakajanga kadeti yesebo so ebbaluwa yeno gye bakuwa ng'omaliriza obusibe buli wantu wonna nzikirizibwa okutuukawo kale eno yebeera ng'ennanga muntu kati kindaga nti bwe mba ndayike ngenda ku booda bwe ntuukawo ndagayo ebbaluwa eno nti mbadde mu kkomera banzikiriza okuyitawo ssebo yes ssebo wayingira ekkomera ng'olina emyaka emeka? Wayingira ekkomera nga nina emyaka 18 nayina 18 essaawa eno olina emeka? Essaawa zino nina emyaka 43 ogenda myaka 4 wekiri waleka family ebweru wali otandise family ku 18 oba wali tonnagitandika? Nali sinabagitandika mba nkulimbye nali sinabagitandika era n'omwana gwe nnina namuzadde nga nvudde mu kkomera juzi wali mukyala wange oyo gwe ndi naye mu vidiyo y'oluyimba buli musango gwonna kkomera yo yanzalira omwana oba vidiyo eyo wagiraba vidiyo yange y'oluyimba wagigamba abantu nga tewagitambuza oluyimba olwo abantu bangi balutya balutya ne mu campaign wano nga tebaagala ku TV kuba biki n'esiba oluyimba teruliimu buzibu oluyimba lwogera ku mbeera yekomera n'okwegamba n'abantu okuba nti no balina ebintu bibasaanye okuyiga. Bakutamu mwaka ki? Okuva mu komera okuviirayo ddala nga si kalabba kokka nze nvudde 2022 kitegeeza ebweru wakamalawo myaka emeka? Ngenda kuweza myaka 3. Emyaka 3 ogisanze oti ebweru ng'ovudde mu kkomera? Muganda wange n'akadaala ke nali nkoze bakamenya si kale kwegamba nze lwakuba nti neefiiringa nti ne bwe mba sirina kyakulya mbeera mu mativu neŋŋamba akale Katonda leero luganye enkya lujja kukola ki lujja kutambula naye nga era mbeerawo ng'omuntu kubanga naye ng'ekyasinga okummenya omutima gwange nti akadaala ke nali nkoze nga wenzije 10 ngera ne maama w'abaana wafuna n'omwana wafuna amata bagumenya era mu kaseera kano ge maziga gego kale kyekyannumamu nga okuva lwe nava mu kkomera kyasinga okunyigiriza. Omukyala nga wamufuna mangu ate abasibe basooka kutawaana mu bbanga ttono waba ofunye omukyala wakola otya gwe wakikola otya? Ekyo okukikola okufuna omukyala okusinziira nali nganye okuddamu okufuna abakyala bayizeni bwe nali nga ndi mu kkomera naye munnange Katonda ayina omuntu ogw'oluusi gw'aba akutegekedde kati nange bwe natuuka ebweru kale nga bw'omanya eby'omukwano nange ne nfuna omukyala bamuyita Mariam Tebi. Yakukyaliranga naye yali musibe lwaki yakutegeera nnyo mangu atyo? Omanyi kwegamba nze ndi serebu kwegamba nga bw'omanyi ndi muyimbi okitegeera manyi abakazi baagala nnyo abayimbi so kati bw'amala okutegeera nti no ndi muyimbi kuba ku mpewo ninako ennyimba 2 kuliko ninako nfundisha na buli musango gwonna komera kati ffe baserebu abakazi batwagala nnyo so kati nange bwentyo bwe namukuba mwana mulungi mulabe ku vidiyo yange ey'oluyimba buli musango nakomera ojja mulaba yamaani. So obwaserebu butandikira wa mu kkomera? Obwaserebu butandikira mu kkomera era omuntu okuyimba kwange okwasookera ddala n'empangula n'ekirabo yali 29 mwezi gwa 4 ennaku z'omwezi 21 yali Power FM yaleeta abayimbi ba Bobby Wine abo ba Enulet Gane Bakabaya Sala Zawedde awo kolo omanya nga bwe baba bagenda okuleeta abayimbe bajjayo n'abasiba banyo okuyimba ne mujja ne mulapinga so vibe y'okuyimba nagitandikira mu kkomera era nina ebitabo by'ennyimba bingi era ndi muwandiisi wa bitabo mpandika kwegamba stories bosoma katabo kange lwakuba sizze nako oyinza okukkiriza bakayita hard life and good life kati embeera embi n'embeera ennungi kati yonna nze gye nayitiramu owakana. Good life evaawa omuntu abadde mu kkomera emyaka egyo gyonna oyogera ku good life twogere ku bad life? Kakati leka nkubuulire ssebo
nti omuntu ne bw'aba afiiriddwa aseka obadde okimanyi afiiriddwa ng'omuntu afiiriddwa omuntu we era aseka gwe olabika tokirabanga kwati kyengezaako okugamba nti omuntu bw'oba olina ekintu ky'owandiikako towandiika ku kirungi kyokka era towandiika ku kibi kyokka kati bw'oba ng'oli muwandiisi wa bitabo olina okumanya nti asoma ku mbeera embi bw'anaakalaba ajaggula ayagala okumanya embeera ennungi etambula etyo omuntu atambulira atya mu mbeera ennungi lwakuba siina ngeri ki bwe nyinza bikutemeratemera naye nga nsobola bikutemeratemera engeri gye ndirwayita okitegeera nsobola bikutemeratemera omuntu embeera ennungi gy'abeeramu ate n'atuuka akaseera n'ava mu mbeera ennungi n'agenda mu mbeera embi kati nze bwe ntyo bwe nnali nava mu mbeera ennungi ne ŋŋenda mu mbeera embi kati ng'akatabo nina kuwandiika embeera ennungi n'embeera embi kubanga buli muntu yenna ali ku nsi kuno ebyo byayitiramu okufa n'okuwona okuzaalibwa okufa byonna okimanyi bulungi so kati omuntu atambulira mu bintu bibiri embeera ennungi n'embeera embi waliyo abeera eno ebweru nga si musibe naye ng'ali mu mbeera mbi newo ne wabeerayo n'abali mu mbeera ennungi kati ekitabo kyange okituuma okiyita good life and hard life siri mukyamu kubanga bebyo abantu buli muntu yenna embeera gy'atambuliramu twogere ku nnyimba zino z'oli mu kutambuza kati oba ezikufudde sereebu kati oli mu kukomera awo otandika olowooza mu kusunsula ennyimba kati bwe nali mu kukomera kati abasibe bwe babeera mu kukomera kati waliwo amakomera agamu nga mulimu abasibe abasoma naye kati ate waliwo amakomera agamu agaba nga abasibe ebyokusoma tobakola ki tobabuulira kati bw'obeera mu kukomera onoonyayo akantu akanaakumalako stress okubanga tolowooza ku kyakuwanikibwa kalabba oba okubanga tolowooza ku busibe bwe bakusibye kubanga sijja kwogera ku bakalabba bokka nti be babeera mu kkomera wabeerayo abasibe bangi nga bamusiba emyaka 5 bamusiba emyaka 10 bamusiba emyaka 8 kati omuntu oyo bw'aba tagenze kubaala nga omutima gwaguwummuliza eri Katonda n'aba nga asoma Bayibuli ojja musanga nga kale ayinako era abasibe bangi bawandiika ebitabo kwegamba babanga alaba talina kyakkola alina okufunayo okubanga kale awandiika mukati nze ekyanzijira mu bwongo kwali kuwandiika nnyimba kuwandiika stories okulaba nga ndaba embeera gye bandeetamu esaana Katonda nandaga ekirooto nti nina okuwandiikamu stories nina okuwandiikamu ennyimba era singa owuliriza oluyimba lwange luwulirizeeko ojja ddulaba nga luyinamukko lwanjawulo mukko etowakana ojja ddulaba nti nno lwanjawulo mukko ku nnyimba ezimu ezitera okuyimbibwa saagala kuwakana naye tukole bwe tuti eryo yatulaba nga tanafuna mukisa kuwulira mu kayimbako akukogame nti kanjawulo nsaba osooka okamuwemu nga keereere nsooke nkamuwemu oluyimba lugenda bwe luti mwenna abaagala odduwuliriza abalwagala mujja ddufuna ku YouTube osakinga tu Eyes on Me oluyimba baluyita buli musango gwonna kkomera oluyimba lugenda bwe luti this is two Eyes on Me kingira pakawuno from Desro eyawona akalabba kati nakomyewo ndi mu nsi yange neeyagala buli musango gwonna kkomera n'atakoze musango kkomera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera bemuwamba bangi mu makomera bakola ki okubawamba ne mubakuba mmwe ne mubasiba ne mubalemesa ensi yaabwe kingira pa Katonda yatonda ensi yaffe natuteeka mu nsi yaffe naye mmwe abantu baffe lwaki mutulemesa ensi yaffe bangi mwenno bemuwambye n'abalala mmwe ne mubatta abalala mbali mu makomera mwabasiba tebalina misango abazadde bangi bakaaba abaana abangi bakaaba abakyala abangi bakaaba walaala tetulina mirembe buli musango gwonna kkomera n'atakoze musango kkomera abavubuka bangi mu makomera n'abazeeyi bangi mu makomera bemuwamba bangi mu makomera bakola ki lekeraawo akayimba nga kakambwe waliyo n'akalaba kayita nfundisha nsomesa ako kaleke kano kempulidde naawe otiddemukko bwe batyo bwe baagaana okuba oluyimba lwange nga mugamba nti oluyimba lwange terulina gye lwewunzikidde naawo kamu n'akeddagala oluyimba tunaalukuba luno mwe mumanyi era mwalugaanadde okuva we nalufulumya mwagaana oddukuba gwe mukomera n'ennyimba ze walowoozaako okuyimba n'oteekamu n'ebino anti bansibira bwereere
saakola musango naye nze nayimba kituufu ekiriyo muganda wange omuntu lwayita yenna songo lwayita ate era kyevuddde olaba nti abayimbi tebalina bavunaana nti oluyimba lwaki yayimbibwa atyo kubanga omuyimbi afuna ekitone okuva eri Katonda kati ebigambo omuyimbi byonna byaba aleese mu luyimba n'akiteeka mu bantu temuddaawo mujajinga yayimbye kuki wabula ebigambo kubanga gwe kyaba ayimbye gwoba tosobola kiyimba essebo kati enyimba nzirina era nzirina mu bungi lwakuba nti nno sinaba kufuna bulungi sente zirecordinga nakwata video zaazo naye nga nzirina mu bungi eno counter book eno ya 9 eno ya 27 eno ya 29 zonna nyimbe endala gye ziri zonna nyimba ate onowakana zizi nate onogamba nti no byakulimba si byambu muganda wange eno nayitandiko giwandikamu ennyimba nga 14 ogw'omukaaga 28 onfuna bulungi kino ekitabo nali nawandiika dda kino okujjuza kino kyajjula 28 mwezi gwa mukaaga ennaku 14 kati n'endala gyebiri bingi muganda wange era kyevudde olaba nti nsaba gavumenti nsaba siragira wabula nsaba bankolere ennongoosereza mu tteeka erikugira omusibe yenna ng'abadde ayina ekifo ky'obukulembeze kyaliko like nga MP nti omusango bwe guba gumusse mu V ne bamusalira obusibo baba bamusibye emyaka 2 oba bamusibye emyaka 5 oba bamusibye emeka ne bamutwala mu kkomera nti bwavaayo takkirizibwa kwesimbawo ku kifo kyonna era ba MP weyayu mwegendereze nnyo era munyambe nze nsaba busabi olw'abasibe bannange abali mu kkomera abasavinga ebibonerezo ng'ate oluusi tebabikola ate nga yali mukulembeze n'avaayo ne batamuwa mukisa ate kuddamu kwesimbawo nyinza okuleetera ekyokulabirako kya Godi yali FDC MP era ng'abantu bamwagala naye MP Godi mumunoonyerezeko mu member parliament mumumanyi lineteeka likwata ku buli member parliament n'omwana atanazaalibwa nawe omwana wo nga mwali nti omukulembeze yenna oba MP basobola okuteekako omusango nga tewagukola nganzi bwe bansiba ne bakutwala mu kkomera ne bakusalira bwe bamala okusalira bw'onoomala ekibonerezo n'okomawo ebweru tojja kukkirizibwa kuddamu kwesimbawo ku kifo kyonna era nga MP Godi olwaleero no takyawulikika na waali naye singa bamuwa omukisa ne bakkiriza gavumenti nekola etteeka mu nnongoosereza eryo nti omuntu yeesimbawo yadde baba bamuconvictinze kubanga abamu babasibira bwereere nga tebakola misango so nsaba gavumenti musobole okukola ennongoosereza mu tteeka eryo oba abadde MP nga bamutadde mu kkomera ne bamusalira in case oba omusango yaguza oba teyaguzza akomewo yeesimbawo kubanga abantu baba bakyamwagala ekyo nkisaba gavumenti ennyambe ssebo yessebo owaayi ku kiri ekya Kalabba ng'okubeera nga bali bakusalidde ogwa Kalabba ne bamala ne bakyusaamu n'abalala be bali bakusibye nabo kiyinza otutwala ku mbeera nti noonookera asembyeyo ono yakakwatibwa eggaba naye bakyasobola okumuddiramu abantu bajaguza nga bamusalidde ogwa Kalabba kati olwaleero ekyo ekigambo ky'oyogedde kisoboka kubanga gwe toli Katonda ate nange siri Katonda kuba nebyawandiikibwa bigamba tosaliranga musango naawe olemwe okusalira kiri Matayo so kati olwaleero okero yakola omusango ne bamukwata ali mu kkomera olw'ebyo bye bamuvunaana naye oyinza okwesanga enkya nga bamutadde ate bwe baba mutadde togamba nti lwaki bamutadde nga yakola omusango kubanga okero ali mu mikono gya Katonda naawe oli mu mikono gya Katonda kati kuba abantu bangi be tubadde nabo mu kondemu ne babatta nga tebakola misango ate n'osanga oluusi eyagukola nga tebamusse nkubuulira mazima muganda wange kubanga emyaka gye namala nga ndi Kalabba tewali kyoyinza kunnimba kale ebyokero nabyo bisobola okusookamu kisoboka tewali kigaana eri Katonda ate Katonda yasala omusango nze bayinza okunsalira ogw'okufa gwe n'okuba mu ngalo naye ate Katonda nga ye agwa kuziimuula n'agamba alaba nnoono oyo omwana wange mwagala teyakola na musango mumulanga bwereere akyaliwo y'ensonga lwaki ndi wano after 25 year nali ne Katonda so kyekyo kyengezaako okugamba mbuuze ekirala so bajjabo ne bassebo omukulu gwendi naye
abadde musibe ebbanga eriwerako emyaka 25 si mitono omuntu wagiwulira naawe yegwe Mandela wa Uganda kwa president yali mukama mwekimule kyemirembe president wa South Africa wali omumanyi bulungi mukomera yamala emyaka 27 navayo nafuuka president kati nze namala 25 kati nze Mandela wa Uganda amenyawo nti yagikola aveyo ayemirire mu mpewo agambe nti yakola emyaka nga bamusibira luddawa tali yansinga gye emyaka nze Mandela wa Uganda waliyo ne basiba amayisa ate amayisa tomugerageranya kunze bana ebintu bino mu byawule era tugenda kusomesa nnyo abantu ku buzibu emisango n'abalala mulimu abakola emisango nga tebamanyi buzito bwajo gubasibya amayisa ate tomugerageranya na wakalabba abyawukana oli gubasibya amayisa baba musibye obulamu bwe bonna mpaka lwalifiira mu kkomera kati atono bamusalira ogw'okuwanikibwa kalabba ye bamutta ate n'alekawo oli gwe basibya amayisa kubanga yabasiwa akutibwa ali oba awangadde emyaka 5 ng'ali mu kkomera ajja giwangaala kati sebo tobikompeyalinga sebo byanjawulo mbadde manyi ow'amayisa yasinga okufuna obuzibu gwe batadde kalabba gwomanyi okuttira kalabba n'otaddamu nakulabika ku ttaka lya Buganda kiyita kyakuzannya si kyakuzanya sebo omuntu ali ku mayisa era kati omuntu otyo leka nkikuleetere bulungi nti omuntu ali mu kondemu ne gwe basibya amayisa uniform tebambala zezimu obadde okimanyi osanga gwe basalira ogw'okuwanikibwa kalabba uniform bo bambala njeru yokka kubanga gwe kiraga ogenda kufa kati ate ono gwe basiba obulamu bwe bwonna yayambala uniform nga bana abasiba agenda okukola okusavinga mwaka gumu emyezi 4 zayambala kitegeeza oli wanjawulo mukko yesebo kale gatugenda ku kitundu ekya obulamu bwo nga ebutambula manyi buli musiba ajja wano tubaako kye tumuwa abasibe baffe tubaako kye tubawa buli musiba ajja wano ekyo kiri on record tubaako kye tumukola kye tumuwa ate kye tusinga okufuula ekyenkizo mu bulamu bwammwe bagamba sabbuuni muganda wange sabbuuni era bannange abantu abayina abantu baabwe mukomera mugezeeko okubatwalira sabbuuni magirita eddagala ly'amannyo sukaali n'ebirala naye nga sabbuuni kyekikulu sukaali akubula naye n'obeera ne sabbuuni kubanga omuntu olina okuba ng'oli muyonjo bagamba obeera ne sabbuuni mu kkomera mb'osobola okulya nga woonywa bulungi nnyo kubanga oba toyina kikweralike ojja kunaaba kubanga ekyandibadde kikuteeka ku panika ennyo kubanga mu kkomera tebagaba sabbuuni basobola obbawa sabbuuni oluvannyuma lw'omwezi gumu ekyo ekitole ne bakigabira abantu 8 oba 10 onfuna bulungi kati omuntu gwe bawadde akatole ka sabbuuni akuba ne mu ngalo akuba ne mu ngalo kubanga oluusi aba talina muntu ajja kumulaba akawunti y'ekkomera talinaako ssente yonna wabula anoonya akasabbuuni akatole kamu ayozeeko uniform anaabeko ayozeeko essowaani ye gy'aliirako onfuna bulungi kuba bagamba nti mumanyi n'obwanyisiganya ayina omuti nga guno n'awaako omuntu ob'ekitundu ate ye ne bamuwa kyayagala kati gweoyinza okuba nga toyina sukaali wabula oyagala sukaali kati gwe ng'oyina sabbuuni wo era gwe olaba awayina sukaali n'omugamba ate gwe kasita omugamba nina sabbuuni ayanguwa na bwanguyi kuba alaba sukaali ogenda munywera mulundi gumu oba lunaku lumu ye sabbuuni gw'omuwadde sabbuuni gw'omuwadde agenda mukozesa mwezi oba wiiki 2 kati omuti gwa sabbuuni bw'aba musibe agwayinza okukozesa omwezi omusibe omuyekka omwezi mulamba kuba asalako kapiisi katono bwe kati nafuna akaveera n'akateekamu bw'aba agenda kunaaba n'akajjayo ate bw'asuula step waliwo n'omulala akamubbako ne bannaye obulamu bulina gye bunyigira naye bannaffe aba Modern ne Nile be batuwa ebintu bino bagamba nti bino ebintu bikozesebwa mu bulamu bwa bulijjo bakola butto bakola sabbuuni bakola eŋŋano bakola ebintu bingi so Modern ne Nile byebintu bye bamukozesa mu maduuka mu ebiri so kati batuwayo ku bintu we babituwa ffe buli muntu waffe gwe tufuna nga tugamba nti katubeeko naffe kyetumukola kyetumuwa kati bunnaye betwawa luli bakulekerawo ko kati naawe ofunye tuwagirira ddala bannaye mutuwagirire ddala bannange abannayiro ne Modern bannange namwe mubawagire kubanga balina ekisa twaganya obutto wa Modern
omulengera modern mulaba so banaye abachapati temugano okozesa ebintu bya modern abantu ebyokozesa ewaka temugano bikozesa abachapati banange bonna abakola snacks byonna mwenna banange buto modern yasinga buli kyakulya kyonna kyokola mulungi tafuumuuka kala ali awomesa ekyokulya kyonna kyoba ofumbye okay by the way nemabegakaawo waliwo omuntu mukwano gwange yamundeeterako nangamba nti gwe mba nkozesanga kwegamba tasigala mu kyakulya nti obanga omutadde mu mandaazi mbw abeeremu mungi yaggwera mu ddala kye namwagalako mbadde mwerabidde bannange neyanziza bannange ajati bannange Mariam bannange tukwebaza olw'ebirungi byonna byotukolera munnange otuddizaayo munnange otusulidde omwoyo n'ebirala tuyambire eddala ajati mukama akwongerera eddala kati nti mukyalawo kati kezisawala bamanyi gwokufumbirwa omusibe bwe kiri naye kati ekyobusibe kyavaawo era kati sikyali musibe ssebo mbadde manyi kibanga MP nti wobeera nga waliko MP osigala oli MP kati mbadde manyi wobeera nga obadde musibe osigala oli musibe nedda ssebo ate era ne bw'osigala ng'oli MP era tobeera MP olw'ensonga oba tokyakiika mu parliament wabula kisigalako eyali MP si bwe kiri nze eyali omusibe eyali omusibe kaawonawo nze ndi kaawonawo muganda nze era mmwe abantu bonna bajja kufa baggwewo nze nsigalewo ate nze nafa nenzuukira era gwe ofunye n'omukisa Katonda ajja kuwa n'ebirungi by'otamanyi okwogera n'omuntu eyafaako n'azuukira nze nafa nenzuukira gwe obadde okimanyi nti omusibe gwe basalidde akalabba ne sanduuku ye bamala mupimako kati nze yange baali bamala dde ogipima kati bwe nkugamba nti nafa owakana nga nava kalabba abagendayo ligimu eyo gye nagendera mu kondeemu nga bansalidde akalabba twali fayiro 2 naye nkugamba twawonyeeko 3 kati bwe nkugamba nti ndikaawonawo si Katonda yannonda mbeere mu bantu ng'alabira ddala nti nsanya okubeera mu bantu ddala sinza kulimba nti bwe nkugamba nti sijja kufa oba owakana ki bwe kiri toyina kuwakana muganda wange era ensonga lwaki bwe mba nga ntandise kuyimba luyimba ne Katonda akkiriza nti ddala nze nakuwa ennyimba ezo wandiika oziyimbe eddoboozi ndirina bulungi nnyo so banyabo ne bassebo omwami gwendi naye emboozi ye empanvu tugenda kuginyumya paka Lasiti naye ndowooza kano ko kankagirewo ddala mu kitundutundu eky'obulamu bwo kuba omwana emyaka 18 aba atandika butandisi abamu baba bakyasula nawo abazadde baabwe gwoba wakeera gwe mukisa gwali oyina okugenda mukomera emyaka egyo n'okkomawo obulamu bukutambulidde butya obulamu okugenda mu kkomera obulamu tebwantambulira bulungi ndi ku bulamu wano ng'okomyewo obulamu tebwantambulira bulungi era olw'ensonga nti kyevuddde olaba nti kiba kirungi nnyo n'obaako n'omuntu kale era neebaza Katonda nti Katonda asobola okufunira omuntu asobola okuyamba olaba omusajja oyo ali awo omusajja oyo yali azze luzira kujja kulaba muntu we kati oyo gwe yali azze okulaba yali tusula naye mu kaluumu kamu onfuna bulungi kati nalina ebbaluwa gye nali mpandiika ng'egenda ku Red Cross kati ebbaluwa eyo naye nga sinaba kufuna muntu agitwala kye nakola ne ŋŋamba ono omwana Gayi gwe nali nsula naye mugundi mu kaluumu omanyi eri bulumu musulamu babiri bwe oyagala kusulamu weka osulamu weka bwe oyagala kusulamu ne munnongo olaba ojja kuwubaala ofunayo omuntu nga talina buzibu bonna talwana ne mukola kino mbeera naye kati oyo Gayi gwe njogerako twali tusula naye kati ne mugamba nina ebbaluwa yange esaanye egenda ku Red Cross nina ensonga lwaki egendayo naye agitwala simuko sina nze muntu wange yena asobola gikola ki asobola gitwala kati oyo Gayi nangamba brother wange agenda kujja bw'anaabaze tujja genda ffenna ebbaluwa eyo gitwale ogimuwe agikutwalire ku Red Cross Kololo so kati oyo bwe yajja okulaba brother we ne tugenda naye bwe natuukayo oli nanyanjulayo ewoono
namugamba embeera zange zonna kati ono nansaasira bambi kati mukunsaasira nampa enamba ye y'essimu naŋŋamba bono ngenda ebbaluwa gitwalayo naye era still bw'oliba Katonda akuyambe n'ofuluma obutuukanga ebweru onkubirangako era bwe kityo omuntu bw'akugamba nti Katonda akuwadde omukisa ddala kituufu Katonda aba akuwadde omukisa kubanga abantu abamu batugamba nti Katonda atuwadde omukisa nga bakijja ku ntobo ya mitima gyaffe yensonga lwaki njogera ku Pastor Bugembe nti bwe yajja mu kkomera okunsabira era nawunzika nvudde kalabba kati kitegeeza nti Katonda omuntu wagamba nti Katonda akuwa omukisa nga akyogera kijja ku ntobo ya mutima era kituukira kati n'oyo yagamba nti Katonda baba akuyambe n'ova mu kkomera onkubirangako era Pastor Bugembe yakusabira Pastor Bugembe yansabira era Pastor Bugembe byokola byonna kiriya Pastor Bugembe yansabira yajjanga mukomera nanga ajja okubuulira enjiri kati mukubuulira enjiri fe abakonde tutuula fekka abalindiridde okuwanikibwa kalabba ne bana abasibe abalala abagenda mu kooti ne be basalira emyaka nga bali bokka kati fe tuli mu white bali mu yero so kati mu kaseera ako pastor bw'aba agenda kusaba asooka n'asabira abakondeemu kubanga be beetaaga okusooka omukisa kwanza Katonda abaddemu kubanga bo bali ku mbeera nki ogwo mwaka gwali gwa 2009 era gwe naviiramu mukonde mu ssebo taata oyo omusajja lwe yansabira yajja mu kkomera naffe ne batujjayo teyajja mu kondeemu eri bapasita batono nnyo abayingirayo era tebabakkirizayo abasinga obungi mpozi nga olina ebikwogerako ebimala nga wabijja ku edikwota kati ajja bayaleze mu bana abasibe abagenda mu makooti n'abakola ekibonerezo ebitono myaka 2 myaka 3 kati naye naffe abakonde mutufuna omukisa ne batujjayo ne batuleeta ne tusaba kati awo we nafunira omukisa Pastor Bugembe okunkwata ku mutwe nansabira ogwo omwaka gwennyini Pastor Bugembe gwe yansabiriramu era gwe naviiramu mu kkomera era nagendayo ku chaachi ye ne mwebaza ebyenjogera mazima ne pastor akimanyi kirungi nnyo ekyo kati nga tumaliriza obusibe obumazeeko ebbanga ddene ebiseera ebisinga abamu we bavaayo famire oluusi ziba byatagala abamu tebabakyalidde gwe famire ye badde yali naawe ekyo bannange ekyo sinza kulimba nze obulamu bwange bwonna nga bwolaba emyaka egyo bwe nkugambye safunako ssanyu eriraga nti noba omuntu wange agenda kubeera nga nkyalira olw'ensonga nti nabo bennyini bwe baatuuka wakati baatuuka ne bakomaawo onfuna ne ntandika okustruggolinga tebantambulira na myaka giwerena nga olwo bamaze okutegeera wendi kubanga balwawo nga tebategeera wa wendi bategeera oluvannyuma lwendi after 7 year emyaka 7 gye nali mmaze ne balyoka bategeera ekkomera lyendimu naye era bwe baatuuka bwe bawulira omusango gwendiko bonna buli eyagendanga nga takomawo okujjako yali maama wange mukama mwekimula ekyemirembe oyo yali maama wange ye yakomawo naye amaanyi ne gamuggwa pressure zaali zimusumbuwa nnyo ng'ate buli lwajja okundaba pressure zimukuba era afudde nga sizzeemu mulaba maama wange oyo esebo so kati obulamu bwange bonna mbadde mu struggle njereere siina kalungi ke nafuna era sinza kugamba nti olunaku bwe ruti nafunamu emirembe so mama yafa okyali musibe mama yafa 2 nga ndi ku prison y'Emityana mama we yafiira era ku prison awo we nalindi nga boda okujjawo kutuusa ewaka mama we bagenda omuziika nga ekutwalirawo 10 naye era nkugamba omusibe kintu kibi nnyo abali eyo ng'olowooza okukola omusango kyusaamu ebirowoozo byo omanye nti nno gy'ogenda kufa eri bayitayo kufa na kuwona so nalemwererwa okuva mu kukkomera ne neegayirira abasirikale ne neegayirira ossa atwale kkomera nti munteeke ku mpingu muntwale ndabe amaaso gange galabe ku maama agasembayo bamuziike naye baagaana so maama wange naye yafa ndi mukomera famire yange yonna efudde ndi mukomera ndiwo nga nze kati nga gwe mukwano gwange ne tata namala nafa bonna tata yafa 2014 mama nafa 2020 baganda bange bonna era ngenda okutuuka we banzaala nga nettaka tewali wasigalawo kijja nga wasigalawo kijja
kubonaabona kwennyini okuwedde emirimu naye Katonda kasitaba nga waali yensonga lwaki ondaba nfaanana bwe nti naye nga sinza ali obulungi naye ondaba era sinze gw'oyisaamu amaaso naye nga ndi bubi muganda wange ekikalu okuba naye ng'oli bubi nga ndi bubi waliwo akayimba kenina nti mulaba mayumba kunyirira naye ng'ekiriyo kikambwe bakayimba ako bakayita tuli mu nsi nkambwe n'abantu be tulimu bakambwe emisana babeera abantu ekiro ne bafuuka nsolo tufubanga nnyo okupanga naffe tufune ku mirembe tukole ebirungi ebigasa naffe batusomeko mu bitabo buli we tuyita nkugambye wakambwe banaffe tebatwagaliza mirembe bangi banaffe bebasse bonna babatira mu bukambwe babatira bwereere bambi tebalina misango babatira byabwe bye balina saako ne fitina ez'ensi buli kayimbako kalimu obusagwa ate busagwa ki nekyo vudde nati waliwo abantu abatayagala biwulira namawulire labayo tuli mu nsi nga waliwo by'oyinza okuba ng'oyagala okwogera naye nga toyina byogera kati nga bikoze eki kati bwe mba nyimbye oluyimba kati abantu bonna leka nkubuuze oba gwe bw'oba tofunangako muntu wo ne bamuttira bwerere gwe kyogamba towulirangako nti omuntu oli naye gundi oyo ddala kituufu Kaweesi bamuttidde bwerere oba Kiggundu bamutidde bwerere bakola misango ki babiriga bakola misango ki waliwo ababatta abo abaali tebabaagaliza kati bwe ngamba nti tuli mu nsi nkambwe n'abantu be tulimu bakambwe emisana babeera bantu ekiro ne bafuuka nsolo tufubanga nnyo okupanga naffe tufune ku mirembe tukole ebirungi ebigasa naffe batusomeko mu bitabo buli we tuyita nkugambye wakambwe bannaffe tebatwagaliza mirembe nimbye gwe kyogamba abantu bonna bakwagala gwe buli omu akwagaliza emirembe kati bwemba lwaki ogamba nti oluyimba nyimba bannange waliwo message oluyimba nga message nga size zino oba kidansolo kyakuzina buzinyi wabula oluyimba olusana nga obubaka nga abantu beetaaga baluwulirize sebo nsaba tukome wano olwaleero ekitundu ekirala tujja kubanga bwe tutandikira olw'obugazi bw'emboozi n'amakulu g'ebigambo nga wojjoobyogera naye nga tukole emboozi zino banaye mubeeko ebyokuyiga kuba buli kimu kisoboka wadde obusibe buggwa naye obusibe butwala bingi bangi era abafiiriddeyo buggwa nga Katonda akukwatiddeko ekyo tokyesibaako nnyo kubanga waliyo n'agendayo ewiiki n'afa waliyo amalayo omwezi n'afa abali eyo mwenna gwe nga tomanyi bikwatagana ng'ogamba nti ekkomera teritta mugyeewo eŋŋombe eyo ewoza nti ekkomera teritta ekkomera bangi abafiiriddeyo ng'era tebaddiriddamu kulabikako kompulitira n'oluso kale mukulu katukome wano leero ebisigale tujja kubanga tugattira awo fact ogeragaba ne ku namba yo eriyo bannaffe eyo bo nga bambi tayagala kulaba munnayuganda munne ng'ali mu mbeera ey'okusika ng'ate olusasi omukwatako osobola okugaba ennamba yo oluusi n'obulya n'omuntu kiki osobola okukola singa aba alina omulimu ne bagukuwa kwogatta n'ebiyo katalekeka so baganda bange ne bannyinaze mwenna ennamba yange ey'essimu amanya nagababuulidde esooka eri 0708 83 93 MTN 0787 83 82 46 amanya ereeta Kaweesi Gerald mbadde nsaba abali eyo mwenna abampuliriza omuntu asobola okubeera mu nsi kale nga oba abadde tayagalibwa oba abadde muzzi wa misango naye ate era Katonda atugamba okusonyiwa naye ate tosobola kukondeeminga oyo ataakola musango ate n'omukondeeminga wabula nze mbadde mbasaba oyo yenna asobola kubanga nga nze bwe ndi wano sirina mulimu ne gye nali nkola nalinga ntuuka leeti ku mulimu ne bangobako bwe nagezaako okukolayo omudaala emidaala bwe batandise ogimenya nagwo ne bagukola ki ne bagumenya osobola okumpa omulimu gwonna gw'oba olaba nga nsobola okugukola ekyo era siina mulimu gwe nyooma wabula sijja gamba nti njagala guno wabula gwe bw'obanga olina omulimu gw'olaba nga gunjijamu oba osobola okuŋŋamba nti leka nkuteekemu ssente mu nnyimba zo z'olina leka nkuteekemu ssente mu bitabo bye wawandiika nayina gye buvuddeko mbadde waliwo essomero erimu lye mbadde njagala okutandika okuyigiriza Chess omanyi nzannya nnyo Chess so nabo mbasaba baganda bange essomero eryo baliyita generic liri Ntebe
So mbadde nkusaba HM akalimu ako nja kasobola bulungi nnyo mukama wange ak'okuyigiriza abaana chess. Naawe ali eyo bobanga obadde oba oyagala kuyiga chess oba oyagala kukola academy ya chess mukama wange osobola okumpa akalimu. Amanya geego mukama abankumire era bampeera obuwangazi n'omukisa na buli kimu kyayeetaaga mukama amuteremu bwangu. Mweraba.